Manya Akabugako. Singa simbeera ya nguudo ezikirako ezigenda ewa Walumbe ettanda ezoolekera ekyebando-GGANDA, akabuga kano kandisikiriza abantu bangi okusengayo olw'ensonga nti Kampala ye alabika afunze nga kati ebitundu nga bino ebiteesudde wala n'ekibuga ekikulu abantu bye batunuulidde. Bakitegeeza Kampala atulidde abantu be tulina muno tukompitinga na kibuga so si na kyalo. Abantu bajja bagula plots naye n'okuzimba kwenyine planning tiyari nungi. Pozi n'ekirala landis batuyambeko okulaba nga plan ezo zibe approved bagezeseemu ku size buno obupoloti obutonotono abantu bwe bagenda batunda buleeta slums. Kasasiro talina waalaga talina waayibwa, tuli mu mbeera efaanaganako bwetyo. Naawe okweyambisa tebalina nti wano we beeyamba. Gamba singa tuyambibwa n'ebikubokubo ne babikolamu naffe tuganyirwamu bizinesi waffe okulaakulana okutambula. Akabuga kano kasangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso ng'okutuukayo owetera ku Jenine Nansana kilomita 2.5 nga watuuse dda. Wabula abatuuze bagamba nti enguudo eziva e Nansana okutuuka mu kabuga kaabwe tezibeeyagaza nga mu biseera eby'omusana enfuufu kumpi balyandye ate okwenkuba ne gubula asala. Makubo gatuyisiza ddala bubi. Yonna emmooka zikutuka seppulingi wabula tusaba buyambi ku bakama baffe abali waggulu basobole okutuyamba ku mbeera eyo. Enfuufu amakubo mafunda mazibu emmotoka tezirina we zisobola na kuyisiŋŋanya. Nze kyenteesa zino ssente ze batuweza nga abavubuka okwekulaakulanya ne kuganyirwako abavubuka nga 10 abavubuka 2 bazigatte batongoseemu enguudo kubanga zitugasa ffenna. Olw'abantu okwongera okusengayo nga bava mu bitundu eby'enjawulo, ekyomugotteko gw'ennyumba si kyekimu ku bibuuzo byewandibuuzizza kuba be baana baliwo. Naye nga kino kirina ebirungi n'ebibi ebikivuddemu nga kati abamu ku bavubuka bakaaba twanga ntulege olw'abaana bawala be bagamba nti baabaleetera endwadde y'abazira ebamazeeko emirembe. Abazungu abadde eno be basaasaanya enziku ekiviiriddeko abavubuka ne siriimu ekiviiriddeko abavubuka abaffe okufa. Ebyo ng'obitadde ku bbali obumenyi bw'amateeka nabwo buli mu giya ya waggulu nga beetaagira ddala okuyambibwa ne mu byobulamu kuba amazzi amayonjo nago bafuma mafume nga bo bamufuna mpola ebyobujjanjabi bye bakaluubirira anti teri ddwaliro lya gavumenti we basobola kuddukira okuyambibwa okuggyako ag'obwannannyini. Omuntu alwala nga ne siringi 10 talulina nga bw'ona ogenda mu ddwaliro ekisookerwako baagala kuggyako musaayi 15,000 ezo 15,000 abasinga muno bazirya kyamisana na kyaggulu. Tujjanjaba abantu wano olw'okuba n'abanyonjoli tebalina ssente bulungi. Tujjanjaba abalwadde wano ku ssente entono nnyo ddala naffe ezitunyigiriza oluusi okuba obujjanjabi obulungi ku balwadde. Otwanjisa nga abakuumaddembe nabo bennyini bava. Omubbi n'anoonya omubbi bafaanagana teretwa baawula mulimi olwangu twekuuma. Kale poliisi ekola ate naye oluusi n'ekola n'eyisaawo n'etandika ate okutulugunya. Tekyali kutukwatira mu mazima abantu ebayoola ne bajja ne ku booda. Ebimu ku biwa essuubi ekyebando-GGANDA okufaananako n'agenda mawojjolo gye twali wiiki ewedde abatugambye nti baadibya ensomesa enkadde ey'abayizi okumaliriza okusoma ate ne badda mu kunoonya emirimu nga basalawo ku birina okusomesebwa abayizi mu bibiina okusinziira ku sirabaasi ya UNEB bagattako okubayigiriza emirimu egy'omu mutwe omuli okukola keeki, sabbuuni n'ebirala okusobola okweyimirizaawo. Kuba sabbuuni oyo teri muntu atamukozesa. Buli omu aba asobola omugula omwana n'afunamu fiizi ne muzadde we n'ayambibwako. Eno era bw'asangibwa n'amasiro ga Ssekabaka Kyabaggu ng'ono ye Ssekabaka owa 25. Abatuuze ge bagamba nti bwe ganaddaabirizibwa nago gajja kusikiriza abalambuzi okweyiwa mu kitundu kino. Ku nsonga y'amasiro tukwasize wamu tulabe nga ekitiibwa kya Ssekabaka Kyabaggu oyo kiddawo nga bwe kyakola nga bwe kyali. Kyokka olw'omuwendo gw'abantu okulinnya buli olukya abakulembeze tebamanyi muwendo gw'abantu mutuufu gwe balina mu kitundu kino nga n'ekinnyamiza tebasobola kusisinkana byetaago byabwe nga waakiri basaba okusuumusibwa okutuuka ku ddaala lya Town Council kibasobose okuddukanya emirimu obulungi n'okulaba ng'ekitundu kikulaakulana okutwaliza awamu. Tuve ku mutendera guno ogw'ekyalo. Tulina abantu wamu tulina abantu emitwe 5 kati abantu emitwe 5 tosobola bateeka ku ssente LC bwe zifuna. Tulabe nti Kyebando ng'omuluka tufunayo aka health center konna. Tusisinkana olwokuna olujja mu Kabugako. Manya Akabugako.